Ampuliriza nkulamusizza nnyo n'enkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula nsooka okuyiga ku by'obufumbo ey'ekitabo Agamyuka Omutezi. Omulundi oguwedde twabadde mu ssuula Atannayitaayita era nga nzikiriza nti ebyagibaddemu mubijjukira. Kale olw'okuba essuula eno gye tugendamu mpanvuko, munzikirize nneme kulondobereza ng'olwa Tampoobe ntandikirewo ebyaleero. Jjukira tuli mu ssuula egamba nsooka okuyiga ku by'obufumbo. Kwagaliza okuwuliriza obulungi. Enteekateeka z'embaga zaali zitambula kinnawadda ng'era bwe twali tusuubira. Wabula nali nsigazizza emirimu emikulu ebiri: okugendako ewa kkojja wange mu kiteetikka n'okugenda mu ddalasa y'abo ababa bagenda okutandika obufumbo eyali etegekeddwa ku muzizikiti gye twagattirwa. Mu kugenda ewa kkojja Abdul Ntulume saamanya nti nali ngenda mu ssomero okutendekebwa n'okubangulwa mu bintu ebikulu ebiyimirizaawo obufumbo. Kkojja bwe yamala okunnyaniriza era nga mmaze n'okumutegeeza nga bwe ngenda okuwayira, yantwala mu kigango kye ekyali eky'ekiteeteeyi tusobole okuwaya nga tewaliiwo atutawaanya. Bwe yamala okutuula wansi n'aŋŋamba bw'ati: "Manyi bulungi nti omukazi gw'ofunye wasooka kumwogereza ng'ogenda oddiŋŋana obugambo obuwoomerevu alyoka akkiriza okukufumbirwa. Abakazi tebatera kwanguyirwa kukkiriza era omusajja kyeyava ateekwa okumuwa ekiseera eky'okulowooza ku nsonga ebeera emugambiddwa. Naye era mu kiseera kino omusajja asigala ng'akyayogereza mpola mpola omuntu we okutuusa lw'awangula omutima gwe. Kiryosa okitegeere nti ne mu bufumbo omusajja ateekwa okusigala ng'ayogereza mukazi we, anyumya n'okusaagasaaga naye asobole okumuggyamu ekiwuubaalo n'okuteeka amakulu mu bulamu bwe. Weewalanga nnyo okutuukira ku nsonga kubanga empulira z'omukazi tezisumulukuka mangu ng'ezizo omusajja. Okuwulira kw'omukazi kutandikira mu bwongo so nga okw'omusajja kusinziira ku ekyo amaaso ge kye gaba galaba. Awo nno kikwetaagisa okusigala ng'oyogereza mukazi wo kubanga omukazi tafubutukirwa. Bw'olifubutukira omukyala nga tosoose kuzuukusa mpulira ze, togenda kusobola kumutuusa mu nsi ensuubize. Kiri kugasa ki okubeera mu nsi eyo wekka ng'ate ne bajjajjaffe baalugera nti tukkuse taba wa babiri? Abakazi bakyukakyuka nnyo mu mbeera zaabwe. Wabaawo lwe babeera abasanyufu ate ebiseera ebimu ne babeera nga tebaagala kutawaanyizibwa. Mulimo gwo okuzza mukyalawo mu mbeera ey'essanyu nga tonnaba na kulowooza ku kyabijaguza okutandika, kubanga tewaliiwo omuntu asobola kujaguza nga waliwo ebimweraliikiriza oba ebimusimoola munda mu mmeeme ye. Kaakano okuze, ogenda kuwasa era nga mu kiseera kino olina okwetegekera ebyo byonna ebibaawo mu kiro ekisooka. Awo lunaatuuka senga ajja kuyingiza mukazi wo mu kisenge, ajja kugezaako okumukutuuza ku mubiri omulere ng'otudde ku kitanda kyammwe, wabula omukazi wo tagenda kukkiriza, ajja kuzira. Ogenda kumala kumuzirulula ng'omuwaayo akalabo alyoka akkirize okutuuzibwa ku mubiri gwo. Mu kaseera kano obuwangwa bwaffe bwe bukuweera olukusa okutambuza emikono gyo ku mubiri gwa mukazi wo omulundi omubereberye kubanga kati mubeera mufuuse bafumbo. Obufumbo bw'Abaganda butandika na muzannyo oba katemba nga bwe mukulaze, naye ate nga kino kitegeeza nti omuzannyo ogukulembera obufumbo guteekwa okugenda mu maaso okusobola okuteeka mukazi wo mu mbeera kannabufumbo. Kkojja yansiibula era nanjagaliza ekiro ekisooka eky'essanyu.
Enkeera nakubira munnange essimu nga mmujjukiza akalagaane ke twalina okugendako ku musomo gw'obufumbo n'abo ababa bateekateeka okufumbiriganwa. Omusomo guno gwategekebwanga ekibiina eky'obwannakyewa amaka amalungi buli nkomerero y'omwezi. Ekigendererwa ky'ekibiina kino kwali okwagala okuzimba obufumbo mu bintu eby'enjawulo, okukendeeza ku muwendo gw'amaka agasasika ennyo mu mirembe gino emikyufu, so nga ate awatali maka tewayinza kubaawo ggwanga. Ekibiina kino kyalina obuwagizi obw'amaanyi okuva embuga olw'ebigendererwa byakyo ebirungi. Abasomesa kyabajjanga mu butendeke obw'enjawulo, omwali bannaddiini, abasawo abatendeke n'abantu abaasoma embeera z'abantu. Ku lunaku luno munnaddiini okuva mu Eklezia Katolika ye yasooka okutusomesa. Reverend Father Joseph Balikuddembe Muyivu obudde yali abunoonyeza mu kiwato nga mazina olw'emirimu gy'Eklezia emingi egyali gimukoma mu bulago, naye olw'obukulu bw'omusomo guno yatufisizaayo obudde n'ayogera ku mutwe ogwali gugamba nti obufumbo mu mulembe guno omukyufu. Yatutegeeza ebigambo buli musajja yenna n'omukyala omufumbo byatasaanidde kusubwa. Ng'amaze okutulamusa n'okweyanjula wamu n'okukoona ku nsonga gye yali agenda okwogerako, yaluva ku ntono n'atugamba nti omwenkanonkano y'emu ku nsonga etabangudde ennyo obufumbo ensangi zino kubanga abasajja n'abakazi baagitegeera bubi. Mu masooka edda eyo ng'omuntu yaakatandika okubeera ku nsi, obuvunaanyizibwa bwonna obw'okulabirira amaka mu by'endya n'okunywa bwali ku mutwe gwa musajja. Abasajja baakoleranga mu bibinja ne bagenda ku ttale mu bibira okunoonyanga emmere n'enva ze baayigganga. Emirimu gino gyabangamu obulabe bungi kubanga oluusi ensolo naddala embogo zaasobolanga okutta abayizi. Obulabe buno bwasibukirako n'emizizo egitangira abakazi okuyigga n'okutabaala. Olutabaalo lw'omukazi ne lusigala nga lwakuzaala, nga ne gye buli eno omukazi bw'asumulukuka tumwebaza nti kuliko olutalo. Mu kukkaatiriza obuzibu omusajja ow'ebiseera ebyo bwe yasanganga, yatugerera n'olugero olugamba nti bala embogo yamutta, ko nampulira zibi nti owange bw'azifumita atyo. Father Balikuddembe yeeyongera mu maaso n'atutegeeza nti obusobozi bw'omusajja okwaŋŋanga ebizibu n'okuba ng'obuvunaanyizibwa bwonna obw'okusakira amaka bwali ku ye yekka, kino kyamuviirako okuweebwa ekitiibwa eky'ejjingirizi era n'okufuna obuyinza obungi mu kuddukanya amaka. Kyamuviirako n'okufuna ebbeetu ery'okusajjalaata nga bw'ayagala, n'okutuusa kaakano wakyaliwo abasajja bangi abaagala okusigala nga batambulira ku ebyo ebyaliwo mu masooka, nga beerabidde nti waliwo ebintu bingi ebizze bikyuka byokka olw'obuyiiya n'obutetenkanya bw'omuntu ku nsi. Awo olwatuuka abakazi ne bakiraba nti baali bateekeddwa okubaako ne kye bakola mu kuyimirizaawo amaka. Baatandikiriza mpola okweyigiriza saayansi ow'okulima. Baatandika okulima emmere nga bakozesa emiti nga gye giringa enkumbi. Abaweesi bwe baalaba okufuba kw'omukyala ne batandika okuweesa enkumbi. Saayansi w'okulima yateewuluza ku buzito bw'omusajja ate era n'akkakkanya ku buyinza bwe kubanga amaka gaali gatandise okuvujjirirwa bombi, omusajja n'omukazi. Eno yali entandikwa y'omwenkanonkano mmwe gwe mulowooza nti gutandise butandisi. Ebyenfuna ebirimu okutunda n'okugula nabyo tebyalwa ne bikuba koodi. Okutunda n'okugula tebyataliza bakazi. Abakazi baatandika okulima ebirime eby'ettunzi okugeza omuwemba, ppamba, ebinyeebwa. Abamu
beesimbirangayo n'akasiri k'emmwanyi. Abakazi baakozesanga obudde obw'enkya okulima mu misiri gy'aba bbaabwe ate olw'eggulo ne balima mu nnimiro ezaabwe. Kikuba ensonyi okulaba nti mu mulembe guno wakyaliwo abasajja abalowooza nti be balina okutwala ssente zonna okuva mu buli kitundiddwa. Omulembe ogw'okusoma mu masomero bwe gwatuuka, abaana abalenzi be baasooka okuweebwa omukisa guno. Okusoma kw'abaana abawala kwatandikira mu maka gamu na gamu okutuusa lwe kwaganja nga buli muntu akitegedde nti bw'osomesa omwana omuwala obeera ng'asomesezza eggwanga lyonna, era kati n'abasajja bangi bettanira okuwasa abakazi ababa basomyeko. Bwe baba basomye tebakoma ku kyakufumbirwa kyokka, baba bayingidde mu mulembe ogw'okupakasa n'okufuna omusaala ng'abasajja bwe bali. Abakyala ab'engeri eno tebaawukana n'abo abaayiya ssayansi w'okulima emmere awaka. Enkola ye yakyuka ng'abakazi abasomye mu kifo ky'okukolera awaka baba balina kukolera mirimo egy'omu woofiisi. Obuvunaanyizibwa bwabwe bwe beewa bo bennyini obw'okulimira amaka emmere bateekwa buteekwa okugenda nabo mu maaso ne mu mirimo gye bakola nga ku musaala gwabwe kuvaako omutemwa ogulabirira awaka. Kikuba ensonyi okuba ng'eriyo abakazi abatannategeera nsonga eno nga beerabidde enjogera y'Olungereza gye baayigira mu ssomero nti "You cannot eat your cake and you have it." Okutegeera obubi omwenkanonkano kuyuzaayuzizza amaka n'okutiisa abasajja okuwasa abakazi bannakawanga, so nga ate tegwajja lwambi. Father bwe yali amaliriza okwogera kwe yasimbuliza ebigambo mu Vvanjiri n'atugamba nti, "Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Omukama, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we era nga Kristo bw'ali omutwe gw'Ekereziya. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bw'ayagala Ekereziya we ne yeewaayo ku lulwe. Ayagala mukazi we yennyini, yeeyagala yekka, n'omukazi atyenga bba." Yakisiinyaako nti naye ebigambo ebyo byennyini birina okutegeera obulungi, kuba omukazi okutya bba tekitegeeza kuziba mumwa n'abulwako kyawabula bba, kubanga mu kufumbiriganwa mufuuka muntu omu. Omusajja bw'abeera nga gwe mutwe ate omukazi y'ensingo ekyusa omutwe okusobola okutunula obulungi erudda n'erudda. Yamaliriza okwogera kwe n'okutusabira kwe n'atontomayo n'akatontome nti, "Abo ababa bagattiddwa mu bufumbo bwa babiri ne banaanika obuweta ng'abano ababoobedde omusajja n'aba mutwe ng'omukyala y'ensingo, tubasaabire bagume bamanye essanyu we liri." Ampuliriza ate olowooza ku katontoma ako n'asukkawo. Nkusabisa kisonzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno nsooka okuyiga ku by'obufumbo nkifundikirire wano. Omulundi ogunaddako wennyini we nnaava nkwongereyo tulabe essuula eno luddawa gy'ebiwumbirako. Atakumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.